Dictor News Uganda tuli wano Lubaga kwa Busisolo Okay, Dictor News Uganda tuli wano Lubaga mukolo gwa kwa Busisolo yako ni bali abimbi batano Busisolo 13 Ssebassomba Bose Mogere yagenda okuwa kulembera mukolo gwa Busisolo wano mu Lutikko ya Lubaga Kasiri. Let us stand up. Let us all stand up so that we can begin the mass. Bagole ba Yesu abagenda okufuna Obusosoloti bali kiddwako bazadde baabwe ordination ceremony here at Lubaga Cathedral. The Mary celebrant, His Grace, Archbishop of Kampala, Paul Mogere. August 9th, 2024. Function for ordination ceremony here at Lubaga Cathedral. Bishop Bishop Father China Tiana. Yakisibante Archbishop Zedu Administrator Father Mayanja companies main celebrant is around here. Around here. Babo, voilà. C'est quand va pas Babo, là-bas.
ceremony Lubaga. Ordination ceremony here at Lubaga Cathedral, the ministry branch, Archbishop Osemogere. Mtukufu Kuri Lubaga wano korogwa kwa Bususuroti. Mukama shabule kine kitukufu kimusanyuse. Kanona mwenza buli kantu atukwatira ekisa atusonyiwe ebibi byaffe atuuse mulamu obutaggwaawo.
Peter okigamba nti nali sinnakola olubuto lwa nnyoko nga nkumanyi wali tonnaba kuzaalibwa nga nakutukuza dda ne nkulonda oba omulanzi mu mawanga ne ŋŋamba nti ayi Mukama Katonda kale sisobola kwogera ni mwana naye Omukama n'aŋŋamba nti leka kwogera otyo nti ndi mwana n'akutuma ewa gundi ojja kgendayo ojja kwogera buli kye nnaakulagira ng'otuuse we bali totya kuba ndi naawe okukutaasa bw'agamba Omukama Katonda. Awo Omukama n'agolola omukono gwe n'ankwata ku nkuba. Mukama n'aŋŋamba nti kati ntadde ebigambo byange kamwako. Eyo Mukama yange. Abooluganda beegayidde olw'ekisa kya Katonda emibiri gyammwe giveemu mugiweereze ng'ekyonziira ekiramu ekitukuvu Katonda gy'asiima. Mumuwe ekitiibwa ng'okutegeera bwe kusaba.
muleme kuyisa ng'eseeno bweyisa. Munda muteekwa okufuuka emitima gidde buto, lwe munaamanya nga Katonda ky'ayagala kirungi, kisaana, kituufu. Abange, olw'enneema gye nafuna, mwenna eyo balabula. Temwewaana mu ngeri etebasaanidde, naye mukome ku kitiibwa ekibatuuse buli omu ng'alabira kukkiriza Katonda kwe yamugirira. Kubanga nga bwe tulina mu mubiri ebitundu ebingi, so byonna nga tebikola kimu, naffe bwe tuli. Nandibadde tuli bangi, naye ffenna tuli mubiri gumu mu Kristo. Ate ffenna buli kinoomu abeera bitundu bya munne. Ebitone tulina byawufu, ng'ogerera ku nneema gye baatuwa. Omusomesa gwa kusomesa, ayigiriza gwa kuyigiriza, aliko ky'agaba akiweese mutima gumu, aliko baatwala aseeko omwoyo, ajuna abanaku abe musanyufu. Ebyo Mukama yabyogera. Yesu yagamba abayigirizwa be nti, mwe munnyo gw'ensi. Kale obanga omunnyo gusuulibwa ebweru ne bagulinnyirira, mwe kitangaala ky'ensi. Ekibuga ekikubiddwa ku lusozi tekiyinza kukisibwa, era tebakoleeza ttawaaza kusaanikira nsaanikire mu kibbo, wabula ewanikibwa ku kikondo n'emulisa bonna abali mu nju. Kitangaala kyammwe kyakire bwe kityo abantu, balabe ebikolwa byammwe ebirungi, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. His disciples, you are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. Your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Ebigambo by'Evangeli eno bikomye wano. Sentiments of the Cathedral Administrator, Father Mayan Dachis, all of you
this ceremony. Thank you for coming. I'm grateful to whoever has played a role, a part in the formation of these young men to be ordained deacons and priests, including or beginning with the parents themselves who have supported them and their and here with us, as we have heard, we have our brothers from different congregations that are going to be part of this ceremony to be ordained. And I would like to thank the provincial superiors for allowing us, or allowing them to be part of the ordinance this morning. And I welcome Father Marius, the Franciscan Friars Provincial, Father Zachary of the Consolata Missionaries, Paul to the ministry to be a minister of Jesus Christ. And through ordination, these young men will receive from Jesus Christ the power of acting in His name. Dear brothers, dear ordained, you will be configured to Christ in a special way. And we thank Him for that. And we urge you that you should ever be grateful to Him. And Christ to be His minister and to be a dispenser of His gifts. God has got many gifts. You are now being formally sent to dispense these gifts to the world. God is people, God is creation. And we are happy for you. You should be ever grateful. Rejoice in the gift of priesthood. As you have seen and observed through your formation, the people of God love and enjoy this priesthood. You have seen the support that has been given to you through the years. To have the confidence that Jesus is with you, is your way, is enabling you, and is bearing with you. Have the confidence that it is not you, but Jesus is always with you to give you guidance in this endeavor. Trust in Him. You are not the first one to be ordained. To follow the line of the apostles. Take care, jealously, knowing that it's not yours. It is Jesus' priesthood, it is the church's priesthood. Your elder brothers give the example, follow the Lord. Mukolo guno gw'ekitiibwa ogw'omwenge ennyo Mukama gw'atuwadde ogw'abasaserdoti bano n'abadiakoni abagole. Mulimu ogwogedde ku bazadde batuwadde abavubuka bano era nga kisaana. Abaana
tenesigana tuli wano Bukaside Olubaga mukulu gwakuwa Busosoloti n'obudyankoni muli 5 ate Abasosoloti bali 13 Bisobuzi Posi Mwogeresa abasumba wa Kampala yakulembeddemu era yali mu kuyigiriza. Era nabo banjagala. Twebaza Monsignor Wainandi Katende eyakoze omulimu omulungi ogw'okufumbirira abagole baffe mu lusirika lwabwe lwabaddemu e Namugongo. Twaza mulimu gwefuka kwanika n'abalala b'ebibiina ebyenjawulo ebisatu ebigenda okufuna abasaserdoti bonna twebaza omulimu ogw'ettendo gwebakozeeyo. Era nembakulisa okutuuka ku lunaku luno bannaffe bwebwenge nnyo mwebale kwevaamu mujje muweereze Omukama. Guno nga simwe musoose bannaffe bangi okuva ku batume baakola omulimu guno ne bawukola bulungi ne baweesa Tereza ekitiibwa era neegaziwa neeyongera obungi. Mu bo mulimu n'abajulizi baffe aba Uganda emyaka 6 egiyise baalangibwa mu lubu lw'abajulizi lw'abatuukirivu. Tubakulisa mwaka guno nga mufiddemu obusaaseredoti. Naye batusabira nammwe babasabira. Omulimu gwe baatandika nga eddiini bagisomyeko katono ne bagukola bulungi ne tubeera nga tukyaweesa Katonda ekitiibwa nakaakati nammwe ne mugusanga. Tubateeka mu mikono gyabwe nammwe babalambike obutume bwammwe obw'enjawulo ebitandika obw'enjawulo nga basaserdoti mutuukirize bulungi ddala nga temubaswazizza. Mu ngeri y'emu mugenda okufuna obusaserdoti ku lunaku lwa Lawulensiyo omutuukirivu omudyakoni yakola omulimu gwe n'ettendo awayo n'obulamu bwe. Mulina ebyokulabirako bingi n'abaweereza bangi. Ne Lawulensiyo omudyakoni yakola omulimu gwananga ogwammwe, tumusaba abasabire nammwe mumufaanane. Lawulensiyo bonna abali wano n'abataliwo n'abalala nammwe tukwatiramu Yeremiya tuyinza olw'obunafu bwammwe Kitone Tubulaga mukulu Busosoloti okugamba ayi Mukama Katonda kale sobola kwogera ndi mwana maama tasobola kukwata kusobola okwevaamu eby'eddiini yaffe ekitambuliramu ekitukuvu Katonda kyasiima. Kino Pawulo kyayogerako tugenda okukola olwaleero okwewaayo okulambirira okuweereza Katonda n'abantu be. Ebirabo bya Papa Francis musigale n'ensi naye mwewale okutwalirizibwa ensi endowooza yaayo ebyo tulabula ekirungo ekikuuma obulamu
n'obulamu bw'abalala buleme kwonooneka. Mwefubirire mubire omunnyo okutasaamuuka nga mwekuuma ebikemo ebyo ebitumalamu ensa naddala ku mwenge gwaffe guno ali mu ggulu. Taffe kayinaayo bajjajjaffe kayinaayo Emmanuel Wamala yali ensambya era omudde guno atusabira okukola buno okugenda mu maaso. Tumidde nnyo nnyo n'abaaniriza kutandika obulungi omulimu. Essawa Supakasita yandibadde wano olwaleero genda ngendo ez'enjawulo naye mukadde gano atusabira tubeere omulimu gwaffe omulimu Mukama gwatuwadde. Ebisigadde abafuukiridde okusingayo ekigambo kya